522 5668. For more information, to contact the organizers on +720 296 3611. Erimu enda wana Uganda bwangali mu nsi yonna naddala abakulembeze aba National Platform saako nabo aba People Power okwetola ensi yonna. Abakulembeze abakulira chapter zonna naye nga bana basinga obungi babera mu America bakutegeeza nti ejja kubaayo okusonda ensimbi nga tuteekera akalwa akajja akabira biri muka bakutegeeza okusonda ensimbi kuno kugenda kubeera mu lutuula olugendo tuula ku mitimbagano ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 ku ssaawa emu ey'akawungeezi mu buddo obwa Uganda. Etegekeddwa abakulembeze ba chapter zonna okwetola ensi yonna. Olutuula luno lugenda kubeera ku mutimbagano kubayita Zoom. Gwe naayagala okutuula ku mutimbagano bakuweka akatebe ojja kukozesa endagiri eno wammanga okuyingira mu meeting era mu lutuula luno. Ojja kunyigamu mukaaga emirundi 3 522 566 ng'oyagala okumenya ebisingawo ojja bakulira ku ssimu yaabwe ey'omu ngalo eri kasaraba 720 nkiddamu eri kasaraba 720 kanjiddemu ng'oyagala omanya ebisingawo bakubire ku ssimu yaabwe eri kasaraba 720 296 3611 okumanya ebisingawo kano ke kalango nga bakayimiridde olwayo. Era wenkamala tuba tugenda mu video butereevu bulungi nnyo bwe tulyoka tusimbule video ey'olwaleero. Alright. Kati mu video olwaleero njira mutagingire mukyala Wangadya akulira Uganda Human Rights muntagingire wano nabbanja naye abere ku video eno. Muntagingire wano ani omulala mwenda bakomere mbereko mujja kula video na bulungi nnyo ne bambe ba parliament bayise babereko bulungi nnyo. Okusookera ddala njala kusooka okwebaza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira oludda oluvuganya mu parliament lwa mukulu Joel Ssenyonyi saako ne secretary general abasobodde okwerekerako president ne boolekera eggwanga lya Bungereza gye bagenze okusala entotto butya boogera n'abafuzi b'amatwale abadde bafutubazzaako Museveni okumala emyaka gyonna kababuzaabuza. So president ne banne bagenze ne boogera ensonga zino ezabadde mu lukale saako n'ezo ezabadde mu kyama nkiddamu. Njala okwebaza bakulu abo abatindiza engendo ne bagenda mu ggwanga lya Bungereza okubaako ensonga zibebattaanya n'obukulembeze bwa Bungereza obuliko essaawa zino obukulemberwa omukulu prime minister oba sir minister mukulu Sitama era ensonga zino kwaddeko ez'ekyama ezitaateekeddwa mu mawulire saako n'ezizadde mu lukalu. So omukulembeze we bale nnyo n'abakulembeze bwatambudde nabo bwe bali kukola omulimu ogwo. Zino meeting ezabaddeyo bulungi nnyo abasinkanye abantu abo. So zezo enteekateeka nga bwe zabadde omukulembeze yabadde asinkanye abamu ku bakulembeze n'abo aboogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga lya Uganda nga bwe zabaddeyo. So njala kula ku bifaananyi nga byali bitambudde bulungi nnyo obyetegereze bulungi nnyo. Ezo zabadde open door meetings ne wabaddewo ezitalabikiddwako mu mawulire ku nsonga olw'okuba nti ebintu ebimu tebyetaaga kuteeka nnyo mu mawulire. Zezo ensonga nga bwe zatambudde be bali nnyo balire ddala saako n'abakulembeze bonna bali ku ground mu ggwanga lya Bungereza nabo abasobodde okwerekerako president mwe bali nnyo balire ddala okuba nti mwakoze ensonga ezo. Alright, ndowooza bwe nvaawo awo mba njagala genda mangu ku nsonga ezandeese. Ensonga ezandeese zigenda kuba nnyingi. Okusookera ddala mwagala kuwulira ensonga nnyingi naye nga sinnaba kugenda wala nnyo. Njala tegeeza mwenna kano ka byakwerinda eno security alert. Bannayuganda mwenna abawangaalira mu Kampala mukono wa Kiso saako n'abali mu bbendobendo ly'e Masaka eno security alert yammwe naddala comrade ba foot soldiers n'abaagala enkyukakyuka. Njagala tegeeza bannamasaka mwenna ne bannayuganda mwenna saako ne Mr. President nti okuwangaala kuno kutulabisa ebinene. Bannayuganda mwenna mu security alert abali mu Kampala mukono wa Kiso n'Entebbe njala bategeeza nti omukulu Kijambiya Mariam Christopher Damulira akyagenda maaso mu nkola eya clandestine ey'okuyita wansi ng'akozesa jjaati iso ne Ssemwayi okugenda maaso okuwamba baganda baffe mu nkola ey'ekimpowooze nga bannaffe babatulyako mpolampola. Akozesa ghetto structures ze
okutandika okwalocatinga oba okutrackinga ba comrade bawamba omukwomo bajja kiro obalum bajja misana bamayina emirimu gye mukolera bajja bawamba omukwomo mukulu Christopher Damulya Kijambia Maria Mongo muganda wange byotambula webuzabuza nga fukaana aba musimanyi ogenda kusomesa ba Ghetto Youth of Bar Project mu department ya police teriyo department ena accountability ya sente zitekawo structure na kuteekawo loans z'abantu kyoli mukola bakita diffusing ghetto structures kyoli mukola bakita diffusing ghetto which you are not diffusing ghetto you are just creating gangs to terrorize people mostly in the forthcoming elections of 2036 abantu bonna baganya okudiringa naawe be bantu bokyakwata naddala abantu abalaga solidarity mu ghetto zonna mu Kampala mukono wa Kiso so njala tegeza bana Uganda mwenna omukulu w'omusanga wonna nga bwe nayisa order w'omusanga wonna abaana be mbamanyi ye yenyini mumanyi ne police yenyini mutujja mu police mulimu ba comrade baffe mmanyi bulungi nnyo mutuyambe amusajjo yawa abantu baffe obutwa omusajjo yatta abaana abachunya nabo bakola mu police mulago omutima ogwekisa namwe mukoleko omutawaana musangi umulage nti mwamukowa jana komo kubanga atambula mu police atambula yo mbyalo nga agenda gambo akola creating ghetto structures no agenda diffusing which diffusing abamujemedde bagenda bakwata ekyo nakyo kiwedde abantu ba Masaka mwenna njala bategeeza nti Masaka mukulu Mpuga Mathias Abedi Bwanika anakabinja kabwe akadiraza association bagenda maaso n'okwata ba comrade baffe nga babasiba makomera nga teri muntu yena ategedde kino bakikola nga beyambisa state machineries beyambisa ba RDC okukola omulimu ogwo okukwata ba comrade era kino kyalabikiddeko n'embitundu Mpuga gyakikiriza giyeremeza saako ne mukulu wa Abedi Bwanika gye bagenze maaso okugendanga batimbula ebifaananyi bya president n'ebifaananyi bya national platform okwetola Masaka yonna nga bakikozesa fujjo lw'ensonga nti be bali mu control era nga abantu bano bakulirwa omwami no bayita Senabuli Abdallah yakulira ekitimbula bipande bya national platform saako n'ebipande by'abesimbye wonna ku kadi national platform nga bayambibwako amagye ne police omukulu ono yono ene security abantu basaka mwana mugitegere bulungi nnyo yoyo omukulu bwatu bwafaanana bale bakozesa okutrackinga ba comrade bakwata era babawamba ne RDC wa Masaka ne mwali beyambisa avubuka Mpuga yali mu kintu kino Abedi Bwanika n'abantu bonna abakolera DA Masaka abagenda balopa abana bafuna bakwata nabasiba nenga beyambisa okusingira ddala akulya balaksi ya Masaka yakasijjagirwa ba RDC ne police ne badiso bonna ku byalo okuba nti bagenda batimbule pale bya national platform ekiro nga beyambisa ko police n'amagye era wawone comrade wa fomu goba akotte mu nsonga ezo kanzanya katandika comrade ono akayakoze kadakika 3 then tuleke tusimbule video nga bulujjo aya kako video eno nga bwosobola muganda waffe Geno Miguna awambiddwa okuva e Masaka ngira muganda waffe ono member wa Power Greater Masaka timu eyo getumanyo obulungi ekola mbitundu bye Masaka muganda waffe ono awambiddwa okuva mbitundu by'ekyabakuza awo akawungeezi k'olunaku olwaleero naye nsaba mumperereze video eno etuuke ku DPC we Masaka DPC wa Masaka police station tubasaba muveyo mbwangu ddala mutubulye muganda waffe wawe mumotadde Brigadier Sande akulya balaksi yakasijjagirwa twagala muveyo mutubulye muganda waffe wawe mumotadde na nsonga ki emuwambisiza tuze tubiwulira nti munoonya abaana ba NUP abali solid abali mu Greater Masaka era nga mbewerera okubanga mubawamba nitwagala okubategeeza nti okuwagira NUP si musango era mbanga mulowooza nti embeera gye mugenda okuteekawo nawe mwakola mu kalulu akaggwa ne mukwata bakyali baffe bangi nnyo abaana bangi abakwatibwa mu bitundu by'ekyotera abakwatibwawo mu Masaka abakwatibwawo ekirinya omwali wa Geno Christopher babboyo omulundi guno tebigenda kukola twagala obudde okukya nga mumaze okutubuulira muganda waffe Miguna Ibrahimu Kimera wawe mumutadde na musango ki gwe yakoze gwe muvunaana tukoye okulaba polisi ya Uganda n'amagye ga Uganda nga mwenyigira mu kuzannya ebyobufuzi
ng'omulimu gwe mulina okukola mu mateeka ga Uganda mwakuvaako dda kati mwe okudefendinga gavumenti ya Nakyemalira. Baboy ensi tekoma kummwe. Ensi tekoma kummwe. Ensi tegenda koma kummwe basajja mmwe. Museveni tugenda mutwala 10. Obudde bwonna mwe mugenda kuddawa. Mulekera okukozesebwa. Musibe bakyali baffe bakireewo mu bintu eby'ekidongo mubakuumiddeawo ka prison k'e Masaka ebbanga lino lyonna lyonna. Kati ate mudzemu ate era muwamba abaana abatalina musango. Ye ne baba n'omusango, omuntu waba n'omusango bawamba muwambi. Mujje misana n'amateeka gagamba poliisi ejje emukwate buli ne famire ye nti tumutute ku poliisi y'e Masaka ku musango guno na guno mujjeyo ye mujje omusanga. Agende mu kooti afune looya we amuwolereze bwaba ng'alina omusango avunaanibwe bwaba nga talina musango then ateebwe era mumuliyirire ne basajjamu abalimbi. Alright, eyo message ya comrade ng'ayisaawo obaka comrade affe gwe baalidde mu bitundu bya Masaka. Kati ngenda kuzanya bu video buno bubiri bwe mbumala then tusimbule video olwaleero musharinge video. President bwe yabadde mu ggwanga lya Bungereza njala sooka bagamba comrade fe omulimu gwaffe okujja n'okulabisa Museveni na kubabuulira biki ebigenda okukolebwa ebimu ne bitakolebwa ne waliwo abafuba ennyo okulaba nti ate bakulietinga ate diversion within the struggle. Ekyo kikyamu njala mumpulire bulungi nnyo. Wiiki ne baddemu bintu bingi nnyo. Museveni apampinze diversions nizigano kwatayo. Museveni apampinze diversion nizigano kwatayo. Njagala bobanga ogamba nti ogoberera President Robert Kyagulanyi Ssentamu era guwagira. Oyinza okubanga gwe wajja ne urban excitement o wajja n'okusavvula okwakujja mu kyalo nga tewategera struggle gye walimu. Bwoba ogamba nti owagira era supporting enkyukakyukera ng'ogoberera President Robert Kyagulanyi Ssentamu wandibadde otambulira ku principles ze, wandibadde otambulira ku byayogera nti ensonga etalina makulu tewandibadde togiwa makulu. Ekintu ky'olaba nga tekirina makulu tokiwa makulu. Weekintu amakulu nga kirina okuweebwa makulu. Ensonga etalina makulu togiwa makulu. Ekintu ky'olaba nga NRM ekidriveninze oba ekidrivinze ekipromotinze go one national platform lwakyo okipromotinga oba okivuga lwakyo kivuga. Mbasomese nabanga ati bw'olira olaba ekintu nga NRM ekidrivinze oba ekipromotinga oba ekisindiikiriza manya nti yo projekti yaabwe lwaki oyambako NRM okuleetinga diversions. Buli olaba ekintu nga NRM ekitaddemu force ekipromotinga ekyogera ku TV, ku radio, ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter ne WhatsApp kumanya nti ekintu ekyo diversion created by the state lwaki mu driving ekintu state kyevuga. Lwaki mu driving ekintu state kyevuga ng'olabira nti state yevuga ekintu. One video etambise. Buli muntu wano yenna amanyi ekigambo kye bayita attacking ne defending abawagira emipiira ne batuwagira mupiira ng'owagira netball. Mulimu era attacking ne defending. Okubibanyonyera kamanyole bulungi. Attacking be bazanyi abali ku lulumba oluteebi. Abalumba ekisenge ky'abali okiteba mu goal. Defending iba defender aba defending obutabateeba mu goal. Ngera kubuuza gwali olwali ku social media nga you are attacking or attacking achi. Gwa defending or defending achi. What are you defending and what are you trying to attack or attacking achi? Ekibuzo kikino. Fair to work protecting a national unity platform stroke people power ne president waffe strictly. Am I clear? Incidents gibaba teze ne mujigwamu ngera kubuuza go defending oba go attacking one national unity platform
go attacking oba go defending one national unity platform era ina kadi ya national platform wano ko mukafira ka nopu wali omule ku function ya nopu kati you attack him on what grounds? You are defending him on what grounds? Nkubuuza tulina attacking side tulina defending side. Ne ezo tuzikozesa mechanism nga we defend someone who supports Nope on national platform. We attack someone who has gone wrong. Nga he supports national platform over people power. Why do you waste your time and your money attacking or defending someone who doesn't belong to us? Obanjo cha watakolera. Chino njagala chibaga mu kiteke mbwongo. To defending omuntu awagira national platform ne people power. Eranga abademu activists, activities a national platform. Ngana member. Ompulira. To attacking omuntu atuliddemu olukwe nga badde part of us. But someone is not part of us. Someone is not a member, is not an activist. You attack him or you defend him at what grounds? Okujjanga mu creating a diversion, so creating a diversion okuimba government otujja ku issues enene. President yagati ensonga ezitayima makulu toziwa makulu. President ku social media platforms they are sharing our doc posting. Kintegeza he was not interested ku kintu ekirata kimanyiko. Kati goba kuteze ekifaananyi ozo defending oba o attacking chi. Ogama nti wagira national platform or supporting a president obo wagira. President yakulaga enchuti yakyogerako. Tachi postings nakatana chi commenting gwatoja you attack or you are defending or defending chi on which grounds? Mukozeseko ku mitwe gya mulumu. Ompulira. Major on majors. Bwemba temwina content mutuleko wansi. Bwanga mukyoleba kikuwangwira nnyo kikomentinga ko no eyensonga nkyamu. Ebintu mulina bireka biyite. Bwe bakutega omuzannyo sooka omuzannyo gwe banteze guli gutya sooka oguleke gugende. Tomala gatuma buli kintu kyogerako owo obunabewo chansi. Gwe kati muwadde peso okwogera ku nsonga ezitalina makulu. Olisiibwa national platform talina kadi yaffe tabadde mu party activities, nobody knows him, you defend him or you attack him omwatackinga kuki. Abafu mubaleke babere bafu banabwe tutambule n'abalamu abaliwo todiranga buddemu waddembe buwa mufu omufu ayina emboozi z'okunyola ofu banne mulimbo so sigwa omuntu atambula okujjonga nawe ogamba nti ofudde tukuziike then otandika okunyumya ne bafu banno ffe tunyumya n'abalamu abaagala enkyukakyuka tetunyumya nabo batayagala nkyukakyuka. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri abadde bangoberera emyaka 6 bweddo nwanye entalo ze simanyi bulungi ezinsinga obunene ezinsinga obutono ezeetaagamu okusooka okutuuza omutwe n'olowooza ziwandikidde okuyingiramu n'oziyingiramu. Kati muganda njala sooka kutegeeza gwe yakajja eyasanga struggle ku Constitutional Square njala kutegeeza ddayo weetegereze otambule ku principles of President Robert Kyagulanyi Ssentamu na butya bwa handling issues then ojja kudda mu line. Bw'oba tosobola kutambula ku principles ezo then struggle giveemu. Lwaki? President yagamba bw'ati nina enzikiriza yange gye
kyenjagalira buli omu naddala abantu be bali eyo bagikope nti mikwano gyo gisembeze kumpi naye ate balabe bo basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Kati gwomuto wetisse nsujju, wetisse watermeloni, wetisse ndibota ya bulega omutwe gwa tasobola kugobera omusajja kuga nti go supporting. Tosobola kugoberera bigambo byayogera otegera unaku kikanka kuddiremu. Nina enzikiriza yange kyenjagalira buli omu naddala abantu be bali eyo bagikope nti mikwano gyo gisembeze kumpi naye ate balabe bo basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Weeks 3 n'ennaku 4 emabega bakomredi mwenna abali ku live gye nakyazibwako ku wano wa mutwe video ezo twakola videos 2 nabagamba musabire nnyo His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Center musabire nnyo nemba wa grounds komuyina okustandinga omusabira nemba gamba within the circle of national platform alina abalabe nenkugamba within the leadership of national platform alina abalabe nekugamba open music industry alina abalabe nenkugamba ne mu family mwenyini alina mu abalabe netasobola kikulaga. He knows how to handle all of his problems for omutumiyambo ko buyambi. Abali ku video eyo njagala mugamete ebigambo byesaabyogera. Weeks 3 n'ennaku mzalinga 4 kateziise nembagamba nti for instance ekyomwana Makerere mwakiraba era nembagamba sigenda kyogerako nabagamba sigenda kyogerako ani yali ku live eyo mumukirabye jjo nerero mutandise okwogera mukutta omuliro 3 weeks and 2 days nakyogera ku live ya Nuwa Mutwe nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera kati gochagerero obuse banange chichi you attack you defend ku which grounds nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera nenchi mbaga president aina challenges ne ekyali Makerere ne mugamba Nuwa Mutwe sigenda kuongerako kansulenti okitegedde Nuwa Mutwe namugamba akitegedde twakomaawo atali watch for your reference nze sikula information nga sina reference. Uliya bulungi nnyo nti president main aim ya kukyusa ggwanga buli muntu afune ku resources z'eggwanga wabula president ayina bamulwanyisa within his saako ekyo nakigula tajja kibalaga. President ayina bamulyamu olukwe within his saako tajja kibalaga. President ayina struggle ya family within his family naye tajja kibalaga nti tagirina. Kankweko simple example jenaganya okwogerako ekyabadde Makerere wakirabye kati nkuwaddeko sample kutonyeddeko katono nnyo ndowooza otegedde kyembadde nkugamba. Tegedde baba tegedde bwe mba kusomedde ebintu byonna nga biri facing omuntu omu president nga president atula ku kitebe nga amanyi n'abaka 5 naye nga abanzikiririzaamu tebakyawera wadde ne kubasinga obungi bonna bakwekansaamu osobola kimanejinga otya. Kati goze ku social media mukuliyetinga diversion after diversion mwongera pressure ku pressure as if we are not at war with anyone. Our main enemies yoseriti bahabulwa n'emizanyo gyazanya emyaka 5 emabega nga tuli mu struggle. Najja nenkola information after nebagamba nti Museveni asooka kwagala kusiga kifaananyi kibi n'akutta n'ayingira family n'agikyankalanya nembagamba ne family ya Mugenzi Center mu Museveni yagiyingiramu. Guess what? N'olumbe lwa taata wa Kyagulanyi Muzeeyi Center muterwabanga tebayina musika lwaki Museveni yakyankalanya family n'ajawula mbwati
olumbe tebali Mzee Sentamu talina musikati mwabizanga musibulumbe because of Museveni yateka mo diversion kati whatever you see ebyomunju tebitotulwa issues ezirimu abantu wabuziteke side don't comment kubanga tomanyi president kyayitamu nze nabagamba 5 years back ne bagamba Museveni yayingira family ya Kyagulanyi olwamanya nti omwana w'amaanyi nnyo nayagala yingire mu family wa mulwanyise n'olumbe lwa Mzee Sentamu terwabizibwanga talina musika because of Museveni kati bw'olaba ekintu kino kitegeeze ensonga zotalinaako bujulizi na mutwe nga tozisobola zireke omusajja alina puresa omusajja alina stress yagamba nti nina emikono ebiri omugulwanyisa Museveni omulala opposition omulala family omulala music industry kiki kimwagala naye gwe entalo zonna nnyo kuno ozimanyi entalo zirwanye kuno ozimanyi ngenda kusaba comrade yenna ayagala president Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power seize fire and close that topic with immediate effect seize fire and close that topic with immediate effect if you continue commenting or defending or attacking ekyo kikola nga okolera Museveni nkiddamu seize fire ku nsonga gye mubaddeko gye muliko either you're working for the state or supporting Museveni indirectly eyo topic mugigale president bw'anaakomo amayi wagenda okuhandlinga issue wabula nze image gye njagadde okulaga nti to defending nga kintu kita belonginga ko gwe oba tootakinga kintu kitakukozeeko bulabe yensonga kibaga nti one man's meat is another man's poison lwaki okayirirwa by'otalidde genda oluze oluyimba lwa president lwaki okayirira by'otalidde gwe kikawenje ogira amakudde genda omusajja buli kimu yakiyimba buli kimu akyogedda still muganya okutegeera right now abasajja basharinze billions and billions of money mu parliament nobody is talking about that issue ompula bulungi tewali akyogerako ekyokugabana ssente empya n'enkadde bakomredi baffe bali makomere bavunda teri akyogerako Museveni agenda kuyisa etteeka bagenda kutuuza parliament bayise etteeka ly'abantu batwayingira mu military court nga kiri official muganyo kidebatingako muli kunani issues omukazi wange yavudde n'agamba mbuli yatalaba nkuba political prisoners muganyo kidiscussingako muli kunani issues nkuzanyire wange yange ayogera oliko ofuna obusungu ove ku issues ezitalina makulu kansoke nkuzanyire gundi prime minister bwe yagamba nga Kibalama amaze omukwata. But we are fortunate that Kibalama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you very much. Keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When in actor says I'm not a security person, is in order. Thank you. With the indulgence of the right. All right. Kati mukyala wange yagenze mu parliament ga submeetings yo budget ye jagala sente zimuyambi bino byega byayogedde yagambye nti ye bwe bategedde nti president agenze Bungereza kwogera nsonga zonna za political prisoners kati Wangadya n'agenda mu parliament na submitting yo budget ye wabula n'akola submission nti afunye time n'agenda mu makomera gonna abuliddwayo wa political prisoners ye tabalabangako kati mukyala Wangadya namwe ba comrade njana soka bategeeza nkole clarification teri yo file
ya monna fe comrade yali mukomera nga bamuwandiiseko that he is a political prisoner. No, bamuwandikako gwa butujju, aggravated robbery. Tejja kusanga ofo political prisoners. No, njagala mberekkirya Wangadia government yagenze nga anoonya ba political prisoner across the country, mbute yasanze political prisoner fego twogerako. Kati muchala Wangadia njala kugamba mu file z'aba comrade mona bawambiddwa abali mu thousands. Togenda kusanga file keberemo court ngeri konti gundi political prisoner. No, it's we who know those people that they support national platform and the people power. So when those are they are supporting political parties called NOPE. So if you kidnap them and you arrest them, those automatically become political prisoners. But on their case file, they can't indicate there that these are political prisoners. No, they indicate them as terrorists, thieves. Okitegedde bulungi nnyo. Kati Wangadia psychologically gwenge yasoma kitegeeza oyina obuzibu mu mutwego. 1, sikunenya maama lwaki nenye yakuwa omulimu ogwo nti yaguwa omuntu atali physically fit okubera mu office. Ekisooka oli wandali owendali olutinda lulamu entindo nnya kebere motoka giramu motoka nnya. Kati kirabika naawe bw'oba otunula mu file z'olina file ziberamu zema multiplying oba otuna kati ne issues ziranga ziri multiple oba otunula mu angles ez'enjawulo. That's why nti ovulira ogamba nti gwe tolina ba political prisoners. Kati ze issues zetwandi batutulako ku exposing omukazi ono kubanga bwasindika message eyo, message esindikibwa mbazungu wagamba nti ono ye president wa Uganda Human Rights Commission agambye nti ye atambula makomera gonna mu Uganda talabayo ba political prisoners. Ffe betukire yiminga kubanga president n'abale babagenze eri bagekireti nti bannaffe abagala enkyukakyuka ba political prisoners bakwatibwa. Kati ono Wangadia ne baga they don't see any political prisoner nenga akyogereddemu ignorance y'omuzungu anawulira ng'ono yakulira Uganda Human Rights Commission ega now we see the claim here that you detain political prisoners from national platform, but the person who leads that department, the chairman of Uganda Human Rights Commission, she stated that she have tried to check across all the prisons across the country. She hadn't met any person related to political cases. That means Ruda katakubi mupira. Okitegera orada kubi mupira nenga ate bo case muzija mu failo babayita criminals babayita terrorists babayita babbi. Okitegera kati wino statement zo gante nkulimba kati balina kati tutambulira ku records bwengenda mu kamera ejinja oberuzira wano nesaba bajeyo records zaabwe admission book je bayingiriza kwa basibe nga bakatuuka babava mu kooti ez'enjawulo. Emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prisoner, tulabamu emisango olusi terrorism, obutuju, olusi mada, obutemu, olusi okukabasanya abaana obwana obuto, obulisamaanyi. Tetulabangako omusango gwe bayita political prisoner oba so ndesobola kwogera ku kyesimanyi. Political prisoner aba yafaanana atya kuba nze ndimu n'amateeka manyi misango gi egibasomeddwa, so sisobola kugwetekawo kyesimanyi. Egundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutuuzi naye political prisoner ekyo tetukimanyi. Obiga by'omukyawo n'obifunyeemu ki? President ali Bungereza asinkanye parliament ya Bungereza asinkanye n'abasajja bakulu abagamba nti tulina ekiri mu Uganda bawamba bannabyabufuzi, those are political prisoners. Akuli Uganda Human Rights Commission akugambye akebedde makomera gonna temuli ba political prisoners, muli batujju bakwasibwa bakazi babbi batemu according to the records ze balina mu kitabo ekiri makomera ago. Nange kwe kujjukiza comrade mugambe Wangadia nti teriyo omuntu yenna mu Uganda gwe bagamba nti bamuyita political prisoners mu tabo gwe koti makomera. No, fairo
ba CID oba ku police ya batutte bebekolera file nga tebajjeko na ba comrades ki kubajja ko statement bone betera misango jiba mugambe akiro kivumbi go baakwata ne smart wa Bobby saako General Gaddafi babagula ko misango ji Olivia utabagula ko misango ki baba chete babagula ko misango ki nabala emisango ji babagula ko kati ono ye yagamba nti yabo abamanyinga batujju so si ba political prisoners ye Museveni kyovula ayagala kuza koti y'amagye ebere mu muki ebere mu placing ekola yayisize emisango gye gyonna egyo gitali mateeka kati bakujje ku bintu ku issues ez'amaanyi bakutadde ku just ekifaananyi kwoli kwokubira omuntu omo kwolekanya kwokola buli kimu nani issues temuziwa time muzireke abatamanyi politics wa Museveni yayagala kuba kyankalanya buli kaseera mubenga muli kwekyo ye kyasinga okutegeera kyofuna balikene bagamba nti babateze kawunye muwa diversion mugwamu kansoke nkuwa small explanation gasidava ku issue eyo ekintu bwe mbate mukyogeddeeko mu ba national platform bwe mbate mukyogedde ku mikyalinze tekifuna momentum oba tekifuna molano but when you comment about it when you share it kitegeza kigenda funa momentum so don't share don't comment on something which you don't have proper information about it kireke waliwo bintu byetuleka ne biyita kati ekyo kibaba taddemba bamwekubya omupiira ye Museveni yawabaagala okitegeera wabaagala njala kuwa akasembayo technically kano ke kasembayo ku issue Museveni yakafuga Uganda emyaka ana okulonda kwa bagiridu president mostly Makerere University kubadde bulade era nga wava bakulembeze bonna abajja mu political opposition parties eziri mu Kampala mu Uganda nga babinyo njagala ondetere ebifaananyi bisatu nga kuliko girudi president yenna incumbent yaliko yali asinkanye ko Museveni mu kifaananyi mu open space e Makerere University ebifaananyi bibiri bimpe lwaki yakikoze kati kubanga mumutusize mwagala nti kati yagala selfie kati atabwe no selfie uzicommending ko that means aleko azze ku level ya wansi okufuna selfie ne girudi president then you comment about that 40 years bamma ubayi bagiridu president bamabike bani bonna bali basegwa bo abali njagala ntekifone nga basinkanye bali ne Museveni tikiyo why is it now notosoka kubala noso political angle zitambula zitya lwachi akikoze lwachi kikomentingako kirina effect kigenda kutuzaako why osoka nkwebuza lwachi what is the motive then you kokola ekiddako bubango eyeyito mukulembeze nti agati baamulona natuka kusabya kufuna self kubanga ye wabaagala bamale bakite please mukalculating ebyobufuzi twatandika tubanja Victoria yaffe tulirudda watugenda mukalulu kaddako nga buli lunaku batutega diversion tujigwamu ze tukubino tuzikuba kubanga yakimanyi nti aina department number creating a diversion after diversion after ate wano wetugenda wabi nnyo awuvudde osagala kulwawo alright e topic njigadde sagala njiddako e system ya division munagitegera mujja tegeera kati kana buno baka njala bagerere abazadde mwenna abazadde abali mu Uganda njala bategeeza ekitongole kya Kampala Capital Authority kirina enteekateeka gye mutategedde naye nga nze bulijjo nnwanyisa ekitta abantu. Kampala Capital Authority yasayininze ebbaluwa ng'egamba nti bagenda kugema abaana ebirwadde by'engendo baterawo wano wansi naye nga kikyamu abaana bano babagema bali mbuto z'abannyaabwe n'emyezi gye bamala nga bazaaliddwa babagema ebirwadde bino byonna wabula mu nteekateeka Kampala Capital Authority n'abatujju abaseemwaye ne Minister of Health bagenda kuddamu okugema abaana bammwe ku kifuba ng'abasanze mu masomero muli bulungi nnyo temukkiriza kugema abaana bajje mu masomero. Ebbaluwa esoma bw'eti: 7th of April 2024 head teachers stroke directors stroke administrators. Lee integrated child health days immunization outreach to schools.
The Minister of Health, in collaboration with the Kampala Capital City Authority, is implementing the routine integrated child health days schools outbreak programs in kindergartens, primary schools in Rubaga division to improve the routine immunization coverage of our pupils. Bakugambye. Tenaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokuna omwaka 2025 eri abakulembeze b'amasomero saako nabo abagaddukanya. Babategeeza nti bagenda kutandika okusibaga abaana bammwe mu masomero gammwe nga bayita mu kitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu Uganda nga bakoleramu n'ekitongole kya Kampala Capital Authority nga bagenda kuteeka mu nkola ey'okuddamu okusibaga abaana bammwe mu nkola eyokuba nti babajjanjaba okuwona ebirwadde byebayita ebirwadde ebyekimpatiira ebigobogwe mu masomero agali mu Rubaga division. Ekino bagenda kikola mu Kampala yonna Kantebe na Bulwamu. Bagambye nti okukola ekintu kino bagenda kuba kikola mu abaana bammwe bennyini so saabaabwe. Tugenze mu maaso. The Integrated Child Health Days outreach will focus on the following. Nti okusinziira ku nkola gye bagenda okukola ey'okusibaga abaana bammwe mu nnaku ezo egenda kuba ng'etambula bw'eti wammanga wano. Wuliriza bulungi nnyo omuzadde. Bagenda kugema measles vaccine for all children below 5 years in Kampala as measles outbreak again. Bagenda kugema measles eyafubutuse gye yavubutuse nga bagenda kugema abaana myaka 5 okuva dde yafubutuse bannange muggula amaaso. Bagenda kubagema human papillomavirus vaccine for girls age 10 to 14. Bagenda kubagema ekirwadde kye bayita human papillomavirus vaccination for girls 10 to 14 years. Kino sikitegeera sikiwulirangako. Mikwano gyange abasawo mujje munyinyonyo mu kaboxi nga nvudde ku mutimbagano guno. Human papillomavirus vaccination yeri ludda weeno. Ne bagamba nti bagenda kuddamu bawa abaana bawebyoke ebibajjamu enjoka eziri mu lubuto okuva ku mwaka gumu mpaka myaka 15 kye bayita deworming for all children aged between 1 to 15 years. Ne bakugamba bagenda kuba providing a vitamin A for all children under 5 years. Bagenda kuba abaana bammwe amakerenda agabongeramu ekirungo kya vitamin A okuva ku myaka 5 okudda waggulu. Kyembuuza abaana bazadde babate bali abate baba bintu. Bagenda kuba bagema tetanus vaccine for girls 15 age and above. Bagenda kuba bagema abaana ababuwala mbu tetanus kuva ku myaka 15 ate nga babagema dda malwaliro nga babazaala. Other routine vaccination of children may have missed. The vaccinations are safe, effective and free of charge, and they are approved by the Minister of Health, World Health Organization and UNICEF. And the purpose of this communication is to request you to inform the parents and prepare your schools to receive teams of health workers who will come to your schools to conduct the activities between 10th and 17th of April 2025. Your service, Dr. Baluma Dennis Mike, Supervisor Medical Service, Rubaga Division. Na ye, ekisinza okuntiisa n'okunnenyamiza abasoma kalimagezi abamanyi copy and paste ekigambo copy and paste ne ku simu kwekiri naye mu system ya computer abantu b'oku Nassau Road waliwo ekintu kye bayita cropping no pasting. Kati ebbaluwa eno waliwo omukyala avunaanyizibwa ku nsonga z'okugema abaana oba mukyala Saarani nga wa Kampala Capital State Authority. Omukyalo ono si yawandiise ebbaluwa eno. No, bamuyita Dr. Sarah Zalwango. Dr. Sarah Zalwango si gwe owandiise ebbaluwa eno wabula eyasayinizeeko Dr. Baluma Dennis Michael signature baafoojinze enfoojinge. Olaba olupapula olwo nti lwa kyenvu naye ng'eno signature baakopinze kopingi olaba ka white space ako ke baakopinze babbye signature y'ono omwami ne bagikopinga ne bagiteeka waawo. Tunuulira olupapula lwa cream naye signature bw'ogitunda eri cropped and paste wano gira bulungi. Kati awo jagira bulungi nnyo ekyo ekyeru kyonna okiraba basitudde baakopinze ne basitula ne bateekako obuteesi kitegeeza nti ebintu bya kifere. Kati Mr. Dr. Baluma Dennis Michael kansubire nti akali enkoko akakola era ozaala abaana. Kati gwe
okuddira mpozi nga bino babikoledde bukolezi gw'okuddira ne mufoojinga empapula mugema abaana b'abandi ku birwadde bitaliiyo odde mu nnyumba y'oli ozimba amatama n'embuto ezibalinga entumu za kasasiro mugema abaana b'abannammwe nga muli ku blood money gulwokuba osula mu kalina otambulira mu SC abantu abatambuza ebigere mubalabanga biyenje bakulu mutulekera abaana ffe tekuli gwe muliisa ne school fees munago musasulira mumpulira bulungi nnyo wadde tutambuza bigere tusula mu katanga tusula mbiwuunya mumusula mu kalina mu SC mutambula mu VV8 tusigala tuli bantu era tulina rights zaffe okubeerawo so temujja tutegeerera abaana mu constitution bagambibwa nti ba government naye temuligwe mugulira dde sabbuuni temwinago musasulira school fees wadde omwambaza wadde omulisa lwaki bibijja mu bintu by'okubatta bafuuka pa mu bwa gavumenti era nga kibakakatako okubakwatako kifuba kati Dr. Dennis Baluma Mike ne signature gye bakopinze nga kubanga signature ebeera oli akwata omukono n'asayininga ku papula lyennyini wabula era obakopinze kitegeeza nti ebintu mukola bya kibbi bya kifere mwagala kutta bantu ebyo sijja pikkiriza awo nvuddewo kati abazadde kiri gye muli oba mwagala okusigaza abaana bammwe oba mwagala abatte ebisigadde mujja bitegeera nga bwe biri tugenze mu parliament oluvannyuma lw'okuyisa ensimbi ze bagabanye abalala bazeewakanye abalala bagenda zifuna njala tegeeza deputy speaker of parliament Bukulu Toba Thayebwa gye baliko sebuno baka nsuubira bwojja bufuna bulungi gwe buli lunaku tolina kintu kyowali okkirizaako nti okimanyi kituufu eva obeera weewakana naye ate kivaayo tukimanyi bulungi nnyo nti parliament yafuuka mpuku y'abanyazi nga ne ssente ezimu temuziza ku account muzigabira ku presidential wing office eziri ku parliament. Mr. Toba Thayebwa, don't fool Ugandans that Joel Sanyonyi and other MPs who came out to expose the parliament plus the state house that there was a cash bonanza which was shared among the MPs who each and everybody shared 100 millions. For you today during the sitting session you say that is malice and blackmail. No one received that money. Mr. Thayebwa, I'm here to inform you that the money can't be shared in the parliament physically or publicly. There is a presidential office at the left-hand side of the parliament where the state bleeds the money cash from the treasury or from the state house and they give money to MPs cash in hand, not on their account. That method has been going on all along. Right now or soon or later, you Thayebwa, I don't know whether it will be you Thayebwa or Speaker Anita Amongi, you are about to receive the bills. One, of allowing the court martial to continue pursuing our comrades, or you receive the other alternative bills which were written by Matthias Mpuuga. And that money is intended for paying back to all MPs who supported the coffee bill. Because some of them were paid half money. Now Museveni is paying full payment. Because he knows that he's going to pass some bills later on. So Mr. Thayebwa, don't fool Ugandans. We know, and all leaders, they know how you receive that blood money. So, when you come out and bragging that you are intimidating someone who came out to expose, that means you don't want to be exposed. Uwachi mubanga temwagala bogerako. Sente bagenda zigendera ku parliament ya oba ku floor ya parliament bagenda zigendera ku presidential wing ku left ku mukono guli ogwadyo waliwo office ya president ubaleetera sente bazigabira so tezigenda ku account okitegedde bulungi nnyo kati gobo osiwaza abaka nti sente zazze era bambakiriza nti bazifunye kati fo obuzibu bwaffe si bwakufuna sente obuzibu. Thayebwa, during your trying moments in opposition, which I don't know whether you ever been in opposition, because I know Museveni used to plant some agents in opposition. We were in FDC and Anita Amongi. You left after dismantling AFDC. Now you are supporting NRM and you are in that party on behalf of NRM. You understand? But before, you were very poor. You had nothing. After joining NRM, you started getting money.
up now when you become a deputy speaker. But for you, you can afford, when you fall sick and your entire family, you can afford to go outside the country for further treatment. But what about the taxpayers? Can they afford to go to neighboring countries, even Rwanda or Kenya or Tanzania, to get proper medication? No, they can't. But they are the one who pay the money you used to go to Canada, USA, Turkey, India, whenever you wish to go, because you are insured. What about the indigenous Ugandans? They face health facilities, including the referral hospital in Murago, Chirudu, Kawempe, and elsewhere, because there is no medication, no doctors. The situation is cumbersome. Everything is poor. But for you, you can get billions of money and you go out. But you can't even think about the people who pay that money to you. Katika noka video, kabalaga nti waliwo omulwadde omu gwe baasitudde ku katandaalo nga bamutwala okumujjanjaba. Naye nga constituency eno ekulirwa mukulu Financial Minister Henry Musasizi eni Bukiga, eno ambulance gye batwaliramu omulwadde nga amutwala for operations omusajja ono. Omwando kugula zanka omwando waba musasi nyine mu gaitira n'omuntu gaitira omuntu yafa pepe baraketa muneke musasi ya kile mtu wa kushanga Mukulu Tayebwa, Minister of State for Finance Henry Musasizi eni Bukiga, gwosobola okufuluma eggwanga n'ogenda bakujjanjaba, sirowooza nti naye bw'ofuna obulwadde obeera special nnyo ku bantu abalala. But imagine omuntu agenda ku operation, bagenda mulongoosa oba agenda kuzaala oba ayina ki, bagasse emiti ng'ena, already agenda kufuna operation. Osula mu gulofa, otambulira mu esi, naye omuntu abadde asasula ssente z'omusolo oyo, sukaali amusasulira omusolo, amazzi agasasulira omusolo, eddagala lisasulira omusolo, alina emisolo gy'asasula naye nga tafuna service. Minister of Finance ngeno gy'osibuka, gw'olinnye ennyonyi n'ogenda, naye ono agenda tuuka ddi kansoka embalago lyenzoga nti nabadde eno video edit kansoka enkazanyere ni kapoozi ejo miti kijo bamwetise yali waggulu mukazi wato omusajja twali mu Bulangi bamutwala golozona natukanga mulamu nkapoozi nze just golaba ku waliwo nzoga nti photo edit oba twakozemu ekintu kya kaako kati kanjitogiraga
Amizi. Umando kugura zanka. Gura zanka umando. Nyine mu. Kati twali tuli awo. Nga Constitutional Minister Norbert Mawobe. Naye I think bade bakola ekintu nga kiringa it's like a diversion presentation statement yabadde nga diversion. Omanyinze Museveni namusoma nnyo. Aizo sendika minister nakola documents nga ziri somehow comical zipiking a public interest to discussing a ko. Njera mbere clear. Nasoma Museveni to the extent nawaba atemyeza bwati nsobola okumanya kyalowooza. Request ne presentation ya Norbert Mawobe oba Norbert Mao Minister Constitution gyatabolinze mu parliament andi bali mukola kati kitongole kireta budget yayo kije presenting ya government yetaga millions 100 mu budget ye za kusomesa abali mu ministry ye okweyambisa opira bugali mpitawa. Ndoza bamusindisa akole ebintu bino bipinkinge public interest vere bitandiko byogerako bifuke diversion naye fe kusaidi emu kiba kitukolera okulaga nti nebe tuyita nti bali bategira basoma kitegeeza nti okusoma kwawe either bakolera ku NASA oba bayino kintu kitakola mbongo bwabwe. Njagala mbere careful nnyo ngakola statement yeno. Museveni asindika abantu nakola presentation ngeri comical efune public interest oba efune public debate nti ye minister nakola bwati mufune kibozibozi ekibabeza obatambuza naye njagala kuzanyire ka video kano. One ongambo otya mu Minister of Justice oba Minister of Constitution Norbert Mao olina abaana olina n'omukazi olina n'abaana abakulu abatuuse okuwayira. Wera kungamba nti bonna bakola ministry bonna bali under age bali between 16 oba 15 bogenda okuyigiza okwambala obupira bugali mpitawa. No, njala tubere sincere, njala tubere opening atogere ensonga zino. Norbert Mao mu ministry gyakulira abali bonna ba under age ba 14 bakinda ba primary school nti tama kigambo kibayita condom na zikozesa nga nasembayo kubanga moto mu ministry anza okubanga alina abaana 7 kanate gofuna milioni 14 bazisomeseemu okwambala condom bali bosomesa okwambala kakano anza okubanga yakikoze nga kya diversion nefe buli kimu tujja kyogerako wulira. You plan to spend millions of shillings in condom education. Yes, under key service area 0013, which will give us the output under 109016. You plan to spend millions of shillings on what you have termed condom education. It is in the ministerial policy statement. I've picked it from condom education and correct use of condoms. The Ministry of Justice. Under what? It is under the key service area number 00013, and the output area is 16090106. And I do not want to water down our, they call it the ABC strategy or something, but I want to understand that at the level of now your staff at the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, you still need to be taught how to use condoms,
and the correct use of condoms, and you allocate much money to that particular budget like millions, and then afterwards you ask us to provide more money to certain areas. That's the concern I have. Maybe there's a better justification, but I would like to be understood. Your minister wamwe. The government bakola ebintu nga balinga bagamba nti bo ebimu tebibakwatako bulungi. Kati katugendeko wano wansi. Issue endala. Navayo ne bagamba Museveni nga tugenda okwetegekera akalulu kano. Museveni munda mu ntalo zaabwe balina entalo. Mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga wazibu nnyo. Museveni family bayina power wrangles. Kaso kenshi banyumire bulungi nnyo. Within the system, Museveni is worn up. Yete mumubala ali worn up. Wabula bayina power struggle within their family. One, abantu bali wamanga babuli wayagala kufuga eggwanga by all means. Kisawo vuga ali eggulu naye ayagala kufuga ggwanga but is not qualified. Two, Didigi ayagala kufuga ggwanga eryo. Janet Azuro naye ayagala kufuga ggwanga eryo. Omusezi ayagala kufuga ggwanga eryo. Omusezi mutegeera Odre Kurwaboga ayagala kufuga ggwanga eryo. Kati mujjukira Museveni yafuuka ddame buli omu akola kyayagala. Buli omu ayagala kufuga naye nga ate Museveni kati justice gyasigaziza agamba omuntu asobola mu protectinga ye Didigi. Nenga Didigi atele within the circles amaje tekudde omu amwagala. Kati waliwo power struggle. Mumpulira bulungi nnyo. So buli ba creating a diversion mutema kifa munda. Kati mumpulirize bulungi nnyo mutegeere. Wetwogerere essaawa zino. Gavumenti yapunda da erinda kintu kijenyenya kugwa bugwi. Kyovula ati batadde bana opposition abo bulimba. Okubanyumiza ebibozi nga tebaagala kintu kifa mu gavumenti munda. Olwaliro ba comrade baffe bali Uganda basoba mu lukaaga almost ekongo bazimu ne battayo lukaaga. Ekongo bazimu ne battamu lukaaga. Muve kuli lukaaga olukaaga ensambu mu basatu. Bongere ne battayo abalala lukaaga. Era emirambo giri mu kkubo bagikomyawo Uganda. Kubanga bagezaako okendeza enamba y'abasirikale ba indigenous. Ekyo tebajja kibagamba olwaleero. N'enjala kibategeeza. Kati Museveni mu system y'okweeliminatinga n'okukola system ya divide and rule akola bw'ati. Yaddira ba indigenous police officers abadde bali mu Kampala mukono wa Kiso ne bamuwa intelligence nti bano bali ready to work with opposition in case waliwo okwekalakasa kono okujjako government ye. Kati bano ne banne bamubali bamuga nti akole sub-county policing. Sub-county policing mwe ya transferring abasirikale by force nga tena kyakuwa na kusindika jota ina kubeera. Kino besanze nga kibaleetedde obuzibu. Omusirikale gwe baakubidde omaserengeta ga Uganda abaamukubire bamutta. Omusirikale otali mmenti kubeerayo kubanga teri musirikale alina kusavinga mu kitundu kyatasebuka. Wano tamanyi bantu baayo, tamanyi lulimi lwayo, tali coordinated nabo, talina bondi nabo. Kati Museveni kino ekintu akikola okuteekawo wrangles enjawukana mu mawanga nti kati bano abasowa poliisi nga babaserengeta abantu ate bwe kapitulwa kwe batidde abantu baabwe bajja teekawo hate between the people of the west n'abantu abo kuba batidde omuntu waabwe. Aziwero n'omuganda ogenda mu north okukolewa poliisi otandika okukola emitawaana kitegeeza nti n'abantu b'omungulu bajja kukola ki? Bajja kukyabaganda. Ye bw'ate bw'akikola n'akola switchize mu kukola ebintu ebyo. Kati ekintu kino kyabadde kibakubye. We mbagambidde nti babakuleetingira diversion nga temumanyi. Eyo yabadde spark okukozesa system ya divide and rule okumukuba. Kamala balaga mu video muno. Omuntu bwetaaga omusirikale yono nga bamutwalaganya.
puliza DPC OC atwala police omwami ono yavudde lwaki mwasindisa omuntu ono agenda akuume yekka okuteeka law and order mu bantu batagatta nabo lulimi ng'aliko omusirikale omu mwagala kuŋŋamba omukolo ogwo nga bwe gwabadde poliisi yonna yabaddeko omusirikale omu atagatta na lulimi na buwangwa nano n'abantu abo DPC ne OC njala babuuza ekigendera kyammwe kyabadde ki kino jala kibagamba singa omusirikale badde bagatta olulimi n'abantu baawo bate basobola mutta naye because nti omuntu si wa mu eri eyo y'ensonga lwaki baamusse era ne beewaana ka vidiyo akamu ke bayinza okusensalinga simanyi abayinza okukasensalinga ne just composing ekifaananyi oyo nga bamukutte bamaze omukwata kati bamukuba yoyo abakutte emigo kati bamukuba mpaka ne bamufotodde ne bamutta kati wano yabadde bamaze okutuusa omulambo gwe ewaabwe ekisinga okunnuma n'okusesa mumpulirize bulungi nnyo omusajja ono yafiiridde mu kitundu gy'atazaalwa era ekyamussizako kuba nti yatalina communication skills because he doesn't belong to that area. He was killed by the mobs. But the disadvantage is that man doesn't belong to that area. He doesn't speak the same language as those people, all those mobs. He was killed. But the funny thing is, an serving police officer in Uganda, he was killed. But they claim that they have arrested almost 60 of the suspects, which is not true. And the bad thing or the funny thing is, after the death of this serving officer, the police, the full police department or organization took an initiative of taking back the body, and the man was buried. They were just given, he was just given an official burial ceremony with the 2 sacks of portion and some beans and some small mabugo, like 1 AM, finish. That is it. Chechisingo kunenyiza. Ngosavinze gwange banga lyona, polisi neje nechi mumulamu mochale, ne bagutwala baguzika, ne waka kofini, no guzika, no kuba masasa 2, na bwe sawozo bunga nga 2 ne bijanjalo, ne mitwalo nga 5, finished. Eyo family ne bange ekomye, ne kikoma. Bwekiti. Nengo oyo police serving officer we gwanga mulamba, eyo family ne bange ekomye, bwekiti bwe kiri mu UPDF, bwe kiri mu maje, bwe kiri mu prison. Ayinza n'okubanga yafudde nga abanja omusala gwa mwaka mulamba nga tagufuna. Nenga baba sajja bano abasajja abaaka bano bafuna sente zabwe mbudde, batambula bulungi, basula bweru wa balakisi, bambala bulungi, batambula banengina, balinga embuzi yasize ekibya tebyabakwatako. Wabula ono indigenous kati ye family yawedde teriyo kuddamu claiming bulambulala. Mama w'abaana ba family yemanyi kiki bagenda okuzzaako. Which country is that? OC, DPC, Momatisizo Mwano. How dare you deploy just a single policeman in such a function? And you know that that guy doesn't belong to that community. He doesn't speak Runyankore. He's from Kapichowa.
So you decided to create diversion on mainstream and on social media. That is it. Out of the door. Mwenaba comrade nabenchuka onakula jjo sawa zabadenga 5-6-7 ensonga za president Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omutezinaggwa zitya oluvannyuma lwe yagenda ku NBS telefina NBS Natasha Broadcasting Service na exposing government ne munnamawulire eryambuuza nekigenda on record nti TV yalebwa ko olunaku ate neegwirawo bafuna obutakkaanya wakati wa Kaliisa ne government wabula olunaku lwajjo King Kaliisa yayitiddwa ku CMY abitebye oyo bamugambye mubibanyi bulungi bamugambye yajjawa guts eziyita Kyagulanyi omuwa platform okumuzuukusa nga bo babadde bakozesa amaanyi okumujja mu public n'okumusiga ettomi ate n'amusuukusa n'amulaga public neddamu n'emutegera nti gyeri bamubuuza omanyi kye wakoze kati ekyazzeeko ne bamugamba ebigambo bino wammanga 1 bw'owulira nkiddamu bw'owulira nti King Kaliisa alizayininze oba ku bintu bino wammanga bw'owulira nti King Kaliisa alizayininze oba TV bagiguze oba agobeddwa oba waliwo obutakkaanya within the circle teweebuuza kyavudde ku ki statement gibagambye bulungi nkoze statement 3 nti bw'owulira King Kaliisa alizayininze oba TV eri under new management yetaliimu oba TV bagitunze teweebuuza okusinziira kye baamukoze ku CMY olwa president ogenda kuki ku Natasha Broadcasting Service so mutegedde amaanyi ga president mutegedde lwaki abasajja bano bali mu kutya ekyo kyabadde olunaku lwajjo ku CMY kuno Kaliisa kwali n'abakozi be kwe bali bakimati yadde ku CMY jjo between sawa 5 mpaka ku sawa 8 weyaviiriddeyo kati mumudda wano mu kifo ky'okwogera ku nsonga ennene muli ku nsonga ntono awo tuvuddewo nanyi njagadde mutegeeyo obulungi nnyo na kino jala mutegere baganda bange bonna ba comrade abasoga buno bakanjala mbawe mutegere ntegezeddwako nti ba comrade abasinga obungi abasoga abadde ku social media platforms ezisinga obungi basasuddwa bave ku nsonga z'abasoga era sente zitambula babayita in different areas obawa sente anjala kugamba muganda wange naddala gwomusoga ali eyo bw'olya sente oba oliddemu olukwe kubanga main purpose y'abana abasajja yakutwala ttaka lyammwe kale genda olye sente ng'okimanyi nti zigenda kubeera part of the problems you are going to face in the near future kubanga mission yakutwala ttaka era oli wadde mutadde mukwogera ku nsonga z'abasoga you have all right wabula leero kambagambe nti okusinziira ku information gye ngavalinze na information endaga nti sijja muyita ine bantu no ine Banyarwanda Mutesi yagenze dda mu ggwanga lya Bungereza yagenze kubiika yatuuka ku Monday sawa zaali 11:45 ez'okumakya mu ggwanga lya Bungereza yatambula ne Sylvia Naluswata Najinda yatambula naye n'abantu abalala agenda abiikire Bungereza nga baagala ku track baagala kuleeta nniya kyabazinga musembeze abeere wagenda alabe ng'oli abiika information temugire ntemugenda gisanga wantu wonna so bategezezaako ine Banyarwanda Olivia Mutesi yayingidde eggwanga lya Bungereza ku lunaku lwa Monday ssaawa 11:45 ez'okumakya nga bukya ku Monday yatuuseyo agenda kubiika naye yatambuliddwako Sylvia Najinda Luswata Mogumuyita mama mu wa Buganda nebya Nabagereka Siririe yatambuli n'ekibinja bagenze kati kino bagenze kikoyesanga kasenda bazaana okusavuwaza kyabazinga
Muzanya boss. Omusajja boss kuba ebifuzi yabisomera luddawo ebyettima ne. So ine Banyarwanda yagenza kuzaala ali Mwongereza. Yawolekeddwako najinda Luswata n'Abagereka mumuta n'Abagereka bagenzi bali Mwongereza. Batuka ku saa zali 11:45 kunako olukesa ku balaza era gyali agenda kuzaala ine Banyarwanda gyali naye kati mu video bagira kwe bali kwennyini. So bategeza mwenda basoga sente zaba okutegera ku nsonga zino muziriye naye bagenda kutwala ettaka lino kimba bagenda kitwala. Okitegedde bulungi nnyo. So ine Banyarwanda ali Mwongereza essaawa zino yatuuka ku Monday saawa 11:45 z'Ebwongereza byamaze okutonya kuki yali amaze okutonya ku ttaka lya Bwongereza ng'agenze kubiika kati ng'agenze kubiika ng'awerekeddwako najinda Luswata n'Abagereka wa Buganda yamuwerekerako n'abala kati nga kibaagala bajjawo kiri kye mbadde mwogera nti kyabazinga tebalina nkolagana biki which is okay but nakyo temukijjaawo mukwate bulungi nakyo temukijjaawo mu system ya Museveni eyabuzaabuza ofuge waliriza omuntu okukkiriza akole kyoyagala nabagambye kyabazinga bajja mufosinga okudda n'ebifaananyi mugenda bifuna very soon naye ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire nkiddamu ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire ekyo kyo bagenda kibalagako bulungi nnyo era very soon bajja balaga azaaliddwa Ebwongereza mbabuulidde kubanze mbabuulira before nga temunnategeera biriyo kati mbabuulidde before nga temunnategeerayo kati mutegedde bulungi nnyo. So abasoga kyabazinga bayinza omufosinga okudda nadda ne ine Banyarwanda ali Bwongereza agenze kubiika essaawa zino yatuuseyo dda ebinjabibalwa byonna bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo ono njagadde bategeeza bebawadde ssente it's up to you naye mukimanye nti ekiri munda kitokota ettaka lyammwe main target kubajjako nsiboko yammwe ebisigadde byonna nze mbwadde information ebisigadde njabbi bategeeza mu maaso eyo awo namutegedde bulungi awo nawo nvuddewo. Alright, buno obubaka njala bugenderya Baganda mwenna mumpulirize bulungi bambi. Njala mumpulirize bulungi nnyo. Mbalamusizaako mwenna Baganda bannange namwe abaagaliza Obuganda emirembe constituent buli bulungi. Nze siri bulungi olunaku lwakusatu bino bigambo nandibadde mbyogera mu program ebimuli Bulange Mmengo naye nsobodde mbyogera olwaliro mu misinde gye twakakomekereza egyabadde mu lubiri lwa Mwanga Mmengo mwagire bulungi niyo badde mwabire bulungi nnyo wabula mwenna mwajaganyiza nga bakimezezza okwomusana ne musanyuka which is okay kubanga abazzukulu bonna balina kulaga ekitigi nga bali mu ddiiro ly'abajjajjaabwe mumpulira bulungi nnyo omuzzukulu yenna ayina kulaga ekitigi ng'ali mu ddiiro lya jjajjaawe oba mu lujja lwa jjajjaawe mwe bali nnyo kutulaga kitigi era tubaagala nnyo naye mwasanyuse ne temwategedde biri munda njanabbi bagamba naye nga sinagenda eyo njagala mbagamba ekigambo kino mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola nga weetegereza ebikuli mu maaso bw'osaatuuka ennyo ojja kuzuukusa abalabe bo abakuteeze mu kkubo lyo mumpulire bulungi nnyo mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola ng'oli mu lugendo otambula kijja kwanguyira obutalabula balabe bo nti otambula ate ebintu ebisinga ggwe tomanyi lwaki bibeerawo Katonda yabamanyi bibeerewo nzijanga mbagamba buli lukya nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattunowoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza abasajja abayizi babeereyo nga bazunga banoonya amaliba agaleega engalabi naye nga tebalina webagajja omusana ne gwaka nnyo ate ng'enswaswa munnange eyagala okweyanika okufuna akasana akeeka oyo okubeera mu biwompogoma by'ettaka wansi mu bunnyogovu akasana bwe kayitirira obungi munnange omusajja oba omukazi yenna abagenza okuyigga afunamu akaseera n'atuulako wansi anywa ku lwendo lw'amazzi oba okulya ku kikajjo
ate zembwa zolekere okutandika okuyigga era bwe zitandika okuboggola ng'omuyizi asituka wabadde atandika okumanya embwa zino zirabye zitya zirabye eki kumbe zirabye enswaswa ez'okweyanika okuva mu bunnyogovu buli mu ttaka egyefuna omusana awo nno n'omuyizi wagisanga n'agitta afuna eddiba lyayo okitegeera bulungi nnyo kati baganda bange monna ebintu ebikolebwa mu Uganda nga byeraga byokka ebisinga obungi byokola ku lwa Katonda kubanga ne temanyi wasanyakawo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja weppone munne Twaha Kawasi saako n'omusajja yabadde alina omutwe ogumulinganga ogw'envubu oba gwadde gugwe nga guliko ennyama nnyingi nga gulinga zino ente zigundi zi bishop ente mu America ali ente zibayita bishop ente za mu nsiko zifaananyizaako embogo kati omusajja oyo yadde alina omutwe ogulinga ente ya bishop zino embogo z'omu America zibayita bishop ngagamba temujja kwambala wano ebisaati byammwe temugenda ku security babaga temujja na security ne Twaha Kawasi najja omanyi bali abantu babiri mumpulirize bulungi nnyo Twaha Kawasi muganda wa Haji Abbas Kawasi ba Luganda bonna basibuka Gomba era baweereza ndoza Twaha Kawasi Twaha yavaako emmengo no Twaha waali wabula Abbas Kawasi yavaayo emmengo kati Twaha Kawasi yayogedde ebigamyo Mayiga yayoge bamwogezeza ebigambo ebyo wabula ekyamwogezeza ebigambo ebyo Twaha Kawasi is already compromised nkiddamu Twaha Kawasi is compromised is working for the state mujjukira begako yali abuzeemu nga bafunyemu obutakkanya ne wasanyakawo Charles Peter Mayiga Twaha Kawasi wasanya yawabira tugundi yawabira Twaha Kawasi wa Museveni n'ayita Twaha Kawasi n'agenda mu State House yavaayo n'ekimotoka nga mukyusiriza ne security kati is working for the state and supervised by Museveni on orders of Mayiga Twaha Kawasi twagala obuzebuze abantu for the first time wava inokola statement y'ekisiru n'oyo omusajja alina omutwe ogumulingo gwa bishop zino zi Buffalo z'omu America yabadde ayogera ninja arasooka kubuuza bw'abanga national platform mwagiganya okwambala t-shirt za myufu n'enkofiira n'okuleeta ebipande mwali mukirowoozezaako nti lwaki mwali mukirowoozezaako of all telecommunication companies mwakozesawo Airtel nga yambala red so that color was represented national platform red in color why not yellow so that means ekintu Katonda akikola nga kiri automatic ng'oyagala okumanya nti ensi yakyawe ekigambo kye bayita ekya kyenvu musazeemu contract ya Airtel mugiwe MTN mugiteeke yenkya tujja gidda mujja kutegeera nawe kenyini Mayiga tojja gwambala ng'oyagala okutegeera nti ensi yakowa kyenvu musazeemu contract ya Airtel anti bambala red mugiwe MTN mulabe temujja kuweza wadde abantu ebibiri ne DJ nyina gy'okuba ali ku biyumbe tajja kubayo luyimba nomunga lwa MTN ebintu bino biri automatic Katonda abikola kati red was well represented kala za national platform enyimba ezayimbiddwa za nkyukakyuka ebipande byatambudde nga byakyagula goloza kyagula ina gwadadde 10 nenga mwalese Balamu mwalese SFC mwalese kijambi ya kijambi yono bani Maria Mungu Christopher Damolira bonna babaddemu abasajja ab'ennugu abadde bonna babaddemu naye abantu babagambye ffe twagala ki olwa ne bujingo yabaddemu newe yabadde bwati ng'abaana baleese ekipande kya Kyagulanyi ekinene tetwagala Bobby Simuhoozi bujingo yagize bwati kiyabadde alaba n'okusinziira ku bimwayogedde it was unbelievable ng'olubiri lwonna luyimba Kyagulanyi. It was unbelievable nga Mayiga alaba 10 z'abantu abaagala Kabaka tebaliawo on behalf of Mayiga baliwo on behalf of His Majesty the Kabaka of Uganda Ronald Muwenda Mutebi II Silwa Mayiga. So it wasn't a coincidence mwe okuba nti red represented Airtel era abantu bazinga bambadde red era n'ebipande babitadde lwaki kubanga mwe temukozesa ngalabiza mu kutegeera nti Katonda ayina sayini z'abalaga nti ensi yakyuka dda. Bujingo yagize balaga hala chichi kino mukozeseza malis bulaka meiro propaganda okutiisa abantu balaga nti ne munakola kitwagala ono so si kirala eyo yenjawo
Gubu yagala okutegera musaze mu contract. Eya temuju MTN mutegeke emisindo jja kuwulira. Goze MTN wachite gikyatunda. MTN esoko kola marathon tigikyatunda. Omutaka nze bananga nyabali kikisha kyakyo no. Tigikyatunda. Kati mu nkola eyo kanzire wali kula eri mama mulozo kola live kyangu ngoyogere bigambo gatoina wosoma in the normal way bomula ku telefone wa TV zone zensiyona abantu ba presenters abasoma mawuli babera ne screen ngebigawa bisoma ko wali direct amaso goyinzo kuza ndarode mu camera nenga atunde ku screen eko bateke bigawa bitambula bya ino okusoma zisinano kyensoma no maso gange nkozese ne ngala byenu bali bakuyeka engolo nkati nkozese ngo ogatta kigambo ku kigambo for 2 consecutive hours. Bobo chita chamone kwa tesimo byogere for 2 consecutive hours ngebigambo mbijja wano ngatta bigatte. No manya wano nkome wano nzizaawo kino nzizaako kiringenda kuzaako kino obita nayo kwa tesimo. Obyogere nga bwembyogera kati otuvuddewo. Kati akabinja kano David Wasajja apuli Sara Kagere Agnes Ndabaluga ne wasanya Kalu Charles Peter Mayiga bazembo to okutukiza ensonga y'okujja Ssaabasajja Kabaka. At this time moment baagala Wasajja yaba replacing Ssaabasajja Kabaka. Sara Kagere this week wasinkana omu kubajjanja ba Ssaabasajja Kabaka ne mugezaako nnyo mupasuwinga abeko byakola ku Ssaabasajja Kabaka ne musubiza billions of money. Ne Wasajja kenyiri bamuwadde bamongedde security n'engoyi za kyazirina they are pursuing okuba nti bajja Ssaabasajja before the end of this year. Era bwe nabadde bagamba kusala bagambe please mwasanyuse nnyo mwalabye naye mwina kye mutaategedde. Mwalabye Ssaabasajja Kabaka tannali coveringa bulungi nnyo kyonna kibalaze. Mwakitegedde bulungi right now. Bagezaako nnyo okukola wabula mwina video gye mutetegereza kinjagala balaga nabalaze forensic bifaananyi body language ya Salonga Mulenge wabula waliwo Ssaabasajja Kabaka yabadde nga agenda okusimbula emisinde gino. Wasajja najja n'abanga amukuba akamba kati mukumukuba aka Ssaabasajja abadde aseka bulungi nnyo normally nga yalaze ka face akali happy. Wasajja bwe mukubya akamba oba mugabe kagambo Ssaabasajja Kabaka n'akyusa face with immediate effect n'ekyuka. Obate mwakalabye kankabalage then tuleka tugende ku information eri kankabalage one kakano one kati njala mwetegereze ka video kano wetegereza facial expression. Sajja abadde somehow happy agenda kusimbula emisinde onajjala oba yamugambye ekigambo kikatonda wa kankaddemu. Nekyuka kati munteekateeka eriwo empya essaazi notwogerera. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akabinja ke baagala kutukiza buto okujjawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga tolekera akalulu ka 2026 mu kavuyo kano. So bwe mutuuka nga mulaba diversions nyingi bazicreatinze ku social media ne ku mainstream medias
Momanye something might happen in between there. So buli omo amaso agateke ku Ssaabasajja Kabaka as well ogateke ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mission y'okuba gy'obana ababiri tennaka. Ababeera mu WhatsApp groups, ababeera ku social media platforms, mu comment section ku platform ez'enjawulo. Eri abasajja bajja ne baga nti mukyayogera Kyagulanyi and Kabaka they're going to be finished very soon. Njagala omuntu agambe nti ezo comment muziraba kwano. Va kuno ku platform zange. Kubanga nzono when you mention something silly, I block you. Ojja kundabira mu ggulu. Njagala abera ku TikTok, abera ku Twitter, abera ku Facebook, ku comment ezo tumuziraba. Abasajja basasini babeera kuno nga bawandiika. Mukyali ku ekyo fe Kabaka tugenda mujjawo ne Kyagulanyi very soon. We are going to finish them. If you feel that we are joking. Ate nga abyogera bali mu system. So kati Mayiga ne banne bali mu nteekateeka ekola ekintu ekyo very soon. Naye nze mbagamba Mayiga nkugamba n'abalamba gamba. Tolati musebanje okuva myaka gyenkaaga nga tewali abanyega kubanga tewabaddeyo mainstream tewali social media tewali woki. Abaana bamwe bali eno mu diaspora bazzukulu bamwe namwe muli Kampala. Eyo resi ya mutujja jerezingawo. Nchidam, and let me repeat this statement in English. Any attack, any assassination towards the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, and His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II, it will cause commotion against the intruders. Museveni as well, your family, your relatives, and your friends. We know your mission. I've been fighting with you almost for 6 years on the mission of assassinating His Majesty the Kabaka of Uganda and Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have been killing people all along, but people they have been quiet because they have been on the mainstream media, not social media platforms. But we are here to warn you. You can do whatever you want, but please don't dare plan again to assassinate or to kill His Majesty the Kabaka of Uganda using your proxies in Mengo, the likes of Mayiga, the likes of David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, and the others. We shall do the same. And we are many in numbers. What you witnessed the last Sunday, that is just a small piece of Baganda. What you witnessed in Rubiri just was the small piece of Baganda, or smaller number of Baganda. But Baganda, we are many. And that nonsense that you gave away your daughters across the country to get married to indigenous so that they can integrate and interfere in our cultural institutions and in our family won't work out. And it will not succeed. Museveni bidombi kugamba abo kuba njagala kola statement izo nganzi kola mu Luzungu ensemanye eri abewunza mbu tebamanyi Luzungu tebamanyi Luganda njagadde nzigambe ebira byonna mu bikole naye okwemagaza ng'omuwulu abikula ku mawolu nga mumanyi kintu solution yammwe yakutta nga mwagala kutta Kabaka ne Kyagulanyi mubikoze musebangi nnyo ne mugenda nakyo at this particular moment tusaaga era ekyo kyokibagamba nze nja bafukira akayinja mu ngatto nina abantu abangoberera bangi nnyo besimanyi n'abamanyi bubina abamu bya politics nga byakwerezinga resi zaffe tugenda bafukira akayinja mu ngatto already abantu mbafudde nga tebakyayina mirimu mbafudde ba tebakyanayo babeera mujja kitegeera kati awo tuvuddewo njala so kuyisawo obubaka buno butono nnyo bw'Abannayuganda mwena n'abazadde abali mu Uganda awo nvuddewo saagala kuddawo obeere nga muli ku Ssaabasajja Kabaka. Alright. Buno baka njala bugende eri Bannayuganda mwenna.
abazadde mwenna ne bannayuganda mwenna abali desperate okunoonya ekiguli amagala eddiba naddala abaana bobuwala n'abaana bobulenzi nga mwagala genda mu nsi za Buwarabu mpona obaka njala bubaweereza ne bw'ona otambula ensi n'ogikuba ebigere n'ogikuba enkoona ojja kumaliza ng'olina okudda ewaka ebizibu by'ebi mu Uganda butaba na mirimu si bibyo bireeteddwa obuleete bwa gavumenti ya Museveni okusinziira ku programu yaabwe ffe gye tubasomesera mugaano gitegeera eya 50 year Toastmaster plan or Toast dynasty okufuga emyaka 5 kwe kuddira bannansi bafuula abaavu babakolere nga bo bafunamu musolo n'okubabonyabonya mu fulume eggwanga lyammwe kibali mu kukola gwe muganda wange yenna njala kutegeeza bw'obanga bakugamba nti bagenda kutwala Syria kukola mu house gaalo please tokkiriza lwaki Syria olutawo teruggwangayo Syria abakozi abaaliyo bonna okwali aba Philippine okwali bana Kenya aba Ethiopia n'ensi endala za withdrawing ayo ba citizen baabwe Syria neba nga tekyalina bakozi olw'entalo ezaaliyo era ensi ezo tezikkiriza bannansi baazo kuddayo olw'ensonga tekyali mirimu wabula eriyo bannayuganda bannakigwanyizi ba buloka abali ku mitimbagano abakolagana ne companies ezimu ziri Dubai nga bafuna ba agent okuva Syria nga balimbalimba abaana bagenda batwala Iraq conference zaaliyo era bali ku lutinga abaana bali mu 10 gw'omuzadde yasindika omwana we Syria bakola bati bajja bagamba tebatwala Syria naye bakigamba indirect baga tukutwala Dubai lutuke Dubai within 3 days nga bakugamba kati tugenda Syria sawa zino nga toyina way out yakuddamu kudduko bakola ki bakukomekezo tuse Syria abaana bali mu kubonaabona abaana bali mu kufa nenga temukimanyi mmwe bino Museveni byayagala onkuddamu okubira omulango takungula wadde osula bubi olya bubi ewamu wasinga ekiri Syria ensi tennatereera saagala ogende mu nsi gyeta ewatali consulate ewatali embassy ewatali wogenda kuddukira Dubai tulinayo consulate tulinayo embassy Saudi Arabia zonense ne Syria teriyo consulate wadde embassy bana Kenya baddukayo aba Ethiopia baddukayo Eritrea baddukayo aba Filipino badduka tekyali muntu yenna ategeera ali mu nsi ezo era Kenya ya blocking teri munnansi wayo agendayo nemmwe babateddeko ekintu kyebusiru mugenda okusinzira kweno company nga bwe yakola ekintu kino this was a mistake kino ekyo kyali kikyamu bano bannayuganda bali mu ddiru eyo abaana bali mu kubonaabona essaawa zino abali e Syria kubanga bano mafia baagala business katuwogeresa njala muliza amaloboozi gano mu ddakiika zino ezisigaddeyo osanga munaafunamu ku magezi agategeera ono y'omu ku baana abali e Syria nga bagamba mubeeremu amagezi okutagendayo wulira nsindika eddoboozi lyange eri omunnayuganda yenna lino eddoboozi njogera nsinzidde Lebanoni yenze omu ku abo abawala abakola e Syria naye naddukayo bosi wange yaddukayo n'agenda e Dubai n'andika wano e Lebanoni siina we mbeera e Lebanoni living hopelessly siina kyakulya siina kyakunywa just waliwo abanaakenya abanonda ku kkubo ne bampa aw'okusula regimu ya Bashar al-Assad erese okukaaba kungi eri abaana bawala abali e Syria twajja e Syria twakukusibwa twayita mu nguudo ezitali ntuufu eza gavumenti nze baŋŋamba ngenda kukolera Dubai era ngenda kusasulwa $350 omuwala eyankima ku airport yantwala mu bed space e Dubai kyebwakeerera nalaba nga mpadde air ticket etwala e Syria ne mubuuza madaamu navudde Uganda nga baŋŋamba ngenda kukolera wano eno Dubai lwaki oyagala kuntwala Syria naŋŋamba Dubai toyinaayo mulimu so genda ku ssaawa bwe ziri ogenda kulinya ennyonyi ekolaki ekwongerayo e Syria nali sirina option yonna ey'okukola nga sirina ssente yadde 10 nga sirina gwe mmanyi mu Dubai okuggyako okukkiriza nkole ki ntambule ngende mu nsi gye bayita Syria we natuuka e Syria nali mmanyi ngenda kukola domestic work
emirimu egyewaka, okulongoosa ennyumba, okwoza ebintu, okwoza engoye, okugolola, emirimu gyewaka, okulabirira abaana. Ekituufu kiri nti nze si gwe mulimu gwe nali nkola massagingi. Nali massaginga omusajja ng'amukola masturbation ng'amumazisa. Ogwe mulimu gwe nali nkola. Nakubira ofiisi yange ne nkigamba nti nze I am a housemaid. I work, nkola emirimu gy'ewaka. Lwaki mundeetedde guno omulimu ogw'okumasturbating omusajja? Ne bangamba bw'oba olaba togenda ku masturbating omusajja oyo, gamba boosi wo akugulire gloves, then buli lw'oba ogenza omumasturbatinga okole ki? Oyambale zi gloves. Ne mugamba ofiisi gwe yandeeta, nze guno omulimu sigenda gukola. Ntaasa, nyamba, onzigyewo wano ogenda ompa omulimu omulala. Omusajja he ignored me. Nze nali nkola masturbation. Wadde sometimes nali nkuhelpingako okukola emirimu gy'ewaka, naye si gwe mulimu gwe nali nkola. Nali nkola masturbation. N'obukakafu mbuwenda ebifaananyi mbiyina, nga maze okumasaaginga omusajja, spams nga zisigadde ku ngalo zange, nga nze nkuba ekifaananyi. Nga nkuba ekifaananyi spams nga zindi ku ngalo ebifaananyi mbiyina. Kati ekiriwo ekyentiisa ennyo kiri nti olutalo lwatuuse e Syria. Boosi ne famire ye yonna baaduka ne bagenda e Dubai. Ne bandeka hopelessly in Lebanon with no one. Nga sirina kyakulya, sirina kyakunywa, just abana Kenya be bali mu kugezaako okumpa ow'okusula. Nga bwe tugezezaako okusindika eddoboozi lyaffe lituuke eri mwana muwala aleme kugenda Syria kukola aboneebone nga ffe nga bwe tuli mu kubonaabona. Kati naffe abali e Syria tubadde tusaba batuyambe, batugulirewo ekkubo erisobola okutuzza e Uganda ewaffe. Kati nze nga nze yava mu Syria gye nali nkolera, kati ndi mu Lebanon hopelessly living, bansabye $1,000 bantwale wa general security, then bangulire tiketi nkole ki nziri ewaffe. $1,000 lwo siwulina. Yesterday nagenzeko ku embassy ya Kenya ne mbanyonnyola ensonga zange. Ne bangamba tugenda kwogerako ne immigration, tulabe immigration oba egenda kuyamba. Naye immigration bweta kuyamba kuze ewammwe oba ogenda kusasula penalty ya $1,000, ogule tiketi nga $500, then olabe nti n'ogenda kudda ewammwe, whereby ezo sente siziyina. So tubadde tusaba yenna asobola okutuusa eddoboozi lyaffe, yenna muzina kisa asobola okuyamba mwana muwala girl child aye Uganda abeereyo tageza nagenda e Syria, naali e Syria aveeyo bulungi atuuke ewaabwe ku kyalo atuule. Yenna asobola okuyamba. Mwandi tuyambi kubanga twakukusibwa, being given wrong promises, false promises, nga batusuubiza ebintu ebirungi naye nga tetubirabayo. Baana bangi balina okulumwa, abalala basesema mifusaayi, abalala babakuba, tebalina kuyambibwa. So tubadde tusaba gavumenti ya Uganda yenna asobola okuyamba tuyambibwe era mu nnambiro kubanga obulamu si bulungi. Neyanziza nnyo neyanzige. Sinze nzekka aliyo, tuliyo 10,000 z'abaana abali e Syria. Era bonna mu kutambula kwekumu, abamu babagamba bagenda kukola Baghdad, abamu babagamba bagenda kukola mu Dubai ndanze, abamu babagamba bagenda Saudi Arabia, abamu babagamba bagenda mu kukola ensi ennungi ezitali zaki zino ez'entalo. Naye bonna bagenda okuwunzika nga bali Syria nga nze, living hopelessly. Abamu babagamba bagenda basasula $350, abalala kati bali mu basasula 2, abalala bali mu basasula 15. So obulamu si bulungi e Syria. Tewali mwana muna Uganda yakkiriza kugenda Syria. Fenna batuyisa mu makubo amakukuse, era banga batusuubiza okukola Dubai, Baghdad, Kuwait, simanyi mawanga amalungi agatali mu ntalo. Naye fenna tuwunzika nga tuli luddawa nga tuli Syria. So my intentions eri bwete, omusajja ono yankukusa
eyankukusoona omusajja bamuyita Mr. Summer kanjogere n'erinnya lye bamuyita Mr. Summer. Jozi yagenze Uganda n'alicruitinga abaana n'amaloboozi ge nga yina ng'agamba help me, don't spoil my programs. I have recruited more than 1,000 girls. They are ready to come and work in Syria. Amaloboozi g'oyo omusajja nga yina mba mwagala kakasa ngamba tuyingirira kubo lyange ngenda kuleeta abaana 10 okubaja Uganda baje Syria okukola. Oyo omusajja akimanyi Syria waliyo olutalo, waliyo ebikompola, waliyo zimissiles, bakuba amayumba bagoocha. Naye ayagala kuleeta mwana muwala okuva e Uganda, ayagala kuleeta girl child okuva e Uganda ajakole e Syria ng'ali mu mulimbalimba nti nno agenda kukola Dubai, agenda kukola Kuwait, agenda kukola UAE, agenda kukola ludda wanze simanyi, naye ye kennyini tasobola mugamba ngenda kutwala Syria. Oyo omusajja bwe namugambyeko ne mugamba ssebo tolutwala baana Syria kubanga waliyo olutalo, n'angamba gwe ebyo tebikukwatako, kola ekyakuleeta, funa ekuba erigenda okufulumya Syria ode ewammwe, naye toyingirira puroguramu zange. Ngezezaako okuyita mu makubo ag'enjawulo okulaba nti nno eddoboozi lyange lituuke eri mwana muwala ali Uganda, tageza nalimbalimbibwa nti nagenda kukolera Dubai oba Syria, oba kubanga kati this time around bali mu bayisa ku airport Entebbe, bali mu bagenda kukolera Dubai, naye bagenda kwewunzika nga bali Syria nganze nga bwe bandeeta. So this time around bali mu recruiting, they are recruiting you girls, they are recruiting you, promising you to work in Dubai, to work in Jordan, to work in Saudi Arabia, naye mugenda kuwunzika nga muri Syria nga bwe batuleeta. Bawala bangi bwe batyo bwe boogera ekuba eryantwala nabo bwe batyo bwe batuuka e Syria. So saagala mulimbalimbibwe nti nno mugenda kukolera mu nsi, mulina okubeera abantu ab'amagezi nnyo okulaba nti nno temugeza ne mulinya mu nsi gye bayita Syria. Okusookera ddala ebigambo mbiwulidde bya nnaku, njala okwetonda abawuliriza bange n'abalabye essaawa zino olw'ebigambo ebibaddemu ebitawoomya nnakabululu mukyalo no byakozesezza. Jjukira nti si buli muntu nti asobola okukweka ebigambo byambaza. Jjukira omukyalo ndowooza ava mu northern part of the country oba eastern, ebigambo byogera nga bano abava mu western oba kigambo bakyogera nga bwe kiri, so tebalinga ffe tusobola okwekako ekigambo kibika. So kulwa LBS TV naye kennyini abadde ali ku mutimbagano wano mu bwenyi gwammwe, nsaba beetondera olw'ebigambo ebyo ebiyiseemu ebadde ebizito, nsonyiwe sitera nnyo bikosa naye bijjidde mu bwebyo. Awo nga nvuddewo nga nfundikira gwe wenna Munnayuganda omwana omuwala, buno obubaka bubwo. Eggwanga lye bayita India teriyo mulimu gwonna gukolebwayo. E India osobola genda kusoma, teriyo mulimu gw'osobola genda kukolayo, osobola genda kusoma kyokka. Teriyo mulimu mulala gwonna gw'osobola kukolayo gwe Munnayuganda bakaddugala wenna, teguliyo. Waliyo ekintu eki kye bayita studies mu university ze India. Teolita kulya ssente nti yakola visa nti ogenda kukola India, no. India abantu abagendayo kusoma strictly for studies. So whoever approaches you and he or she tells you that he is taking you to India for labor or for work, please don't. Teri mirimu gyabagwira naddala abaddugavu, you can't. India is for Indians only. No foreigner can work in India, more especially the black people. So let nobody confuse you or fool you that you can come from Uganda and you go and work in India. It is impossible and it can't happen. India is for Indians only. You are allowed there to go there for studies only. Kitegedde bulungi. So olita kujjako passport yangena kufunira omulimu e India tekiriyo.
video wede tusinkane ku Lwokutaano ku saa zijja kuba 2 mbadde ne information nyingi yokolako MC gikoze nali mbasuubiza nti ku Lwokusatu ngenda kukola information ya Post Bank sisobodde kugifulumya olw'ensonga abeerawo information ejjange yeetaaga okufulumiza so naye nga nkubiriza omulanga abantu bonna ba customer Post Bank ne Equity Bank azolo ne Central Bank mugisereza ku account oliwa Post Bank jasendezo mu Post Bank oliwa Equity jasendezo mu Equity oliwa Central jasendezo mu Central bobo yagala nto yagala kaba nchidam ku Lwokutaano nja kola video ya nja kola information ya Post Bank njongere ku remember the information nga terinda that's why sijikoze so mena balinda information ya Post Bank are very solid but I'm advising you please go and withdraw your cash in Post Bank, Equity Bank and Centenary kubanga sente zote ziri safe nga ziri yeyo so for God and my country video wedde tujasekana ku Lwokutaano saa zijja kuba 2 mweraba